Oh, Baraka, how are you? I'm okay. How are you doing? Kayimba kafu katabu. Kayimba katabu ako. How do you feel right now kulaba nti music watambula? Feeling nnyo. It's a very incredible feeling. Era never za mukama, never za buli omu abadde nanga supporting nze. Era yeah, it's a very nice feeling. Let me take you a little bit back. Bwe wasokera ddala okulira oluyimba lwoku like ngalu streaming on TV, was it on radio? Chali chitya ye chali wa the very first time. Akayimba ako nasooka nenkafulumya audio. So when I'm in the club with my friends, they play it, but they are your friends ngero gamba bano bansudira. Naye when afulumya video nga wawe nalinda ba TV nayenga buli TV jogendako. Kekaliko obwana nga buyimbawo ku compound nemanya nti ya kati awo chikubye ya kigenda kitambula. So the very first time for you to listen to yourself or watch yourself, was it on chali cha TV chali cha radio kwe ulirobo kweraba? Okusooka okweraba TV. Yali TV. Yeah. TV. That's amazing. Yeah. Ako ke kasookera ddala wogamba nti yali turning point yo mu music, was it? Yeah. Kuba nali nafulumya because before that point nali nakakolera music emyaka ng'ebiri. Then at that point akakayimba ke kakyusa obulamu bwange bwonna era sijja kulimba kali it was a real life changer. Nga mu myaka giri ebiri wayinayo ennyimba nga mmeka ezasooka? Nga 16. Naye nga tonnaba kikuba? Nga sinakikuba naye nga performing because I was a live performer. I still am. Nga performing around band biki naye nkubako ne zi Blankets and Wine biki naye nga era sinnaba kuba. Naye akakayimba keka breaking out abantu buli omu nantegeera katuli wana. Bambulize kabakulaba obedda bakulindiridde aba BBS telefayina. Balamusiza kyekiriwo mwenna kansubire muri bulungi olunaku lutambudde lutya olwange lubadde lulyawo nakazuukuka tukusereeti naye kasita tutuuse. Lwaki wakazuukuka? Neba sereeti nze neba kaleeti nnyo most times neba kakumacha then nenzuuka olunaku lwange lutera tandikanga okusaawa 6 ez'emisana. Kati ku luno wasuze okola ki? Nkola ne production, so mbadde nina bye neetegekera ekiro nga nina bye ntwikinga nina bye nkolako. Paka otulo etwantutaawo kumacha. So gyabadde mirimu? Mirimu. Kwabamu bamanyira bumanyizi kwebaka leeti ng'oliye oba alina kyakwata kyakola regardless nga yiye ebaka leeti. Mirimu nze njagala okwebaka. So omuntu akwetaaga ebiseera ebisinga alina kunoonya kuva midday. Actually regular kwa kati mba nkebera biri ku simu biki kati regular osaawa 10 awo bonfuna bulungi. Bw'oyogera bw'otyo omuntu omulowoozesa nti olina management kiraga nga gwe yeekolera almost everything. Kiri bwe kityo? Tekiri bwe kityo. Era bye bye mbadde nkola production, it's me, it's my art, I was making art. So okubeera nga nsoozuuka ku ssaawa 6 kitegeeza waliwo abazuukuka ku makya ne bakola ebintu ebimu okitegeera. So it's not nsisiina team yange eri so good that I can sleep and wake up whenever I want and still do what I have to do and nothing tewali kijja kukwata oba tewali kijja gaana kutambula. Mu music tumanyi nti omanyi okuyimba, biki ebirala by'okola? I play instruments, nkuba piano, nkuba guitar. Tusubiddwa nnyo leero tutambudde nayo. Nkola production and also audio engineering. Audio engineering mubaamu biki? Just mixing sound engineering. Nakulaba muyani era gye wali mixing obulungi ne ngamba nwagi mu omukwano. Yes, that production nakulaba nga ogattagattawe byo ne ngamba now this is a talent. Anyways, omuntu bwakulaba alaba planned kid. Alaba omwana atamanyi na Luganda. You know? Oluganda bw'olwogera nkuwulira olumanyi. Oli mu kiddala ddala. Nkiwulira nnyo. Oli waawa? Nze nkulidde Kawempe kazo bwayise. Oli waawano. Ndi waawano. Just nagejja ate when nasomera mu masomero malungi. Taata wange yafuba nnyo n'anteeka mu masomero amalungi kubanga yali ayagala era abantu balowooze ndi planned kid. Omanyi wobeera n'ekyo otuuka wangi kitegeera kubanga oli abalabanga okitegeera. So naye nze ndi mwana wa bwayise Kawempe nkulidde awo kazo waggulu awo w'ekimumbaasa awo nkulidde
naye just nkulidde era mu church so sinaamu nti oba buyaayo oba ki seenyigira nnyo mu bintu bya ghetto era yeah man kati abantu abasinga obungi baba bamanyi ndi plant kid era siba correcting obalekayo balowooze bwe batyo mukama waba akubiseeko akasubi tokejjaako bw'oyogera ku taata uno ga taata yayagala obeere n'obulamu bwe butyo akuteeke mu masomero amalungi ye yali mu mbeera ki which kind of a family gy'ovaamu erina levels ki mu mbeera taata wange musumba ne mama wange musumba era kye baali bakola ate abasumba tebaba na ssente mpoziko nga oli ku zirevo zire z'aba pastor Kayanja bakakande taata bamuyita pastor Lawrence Okelo mami bamuyita Agnes Bamwine so yeah so ngolo church gye basumbamu gye bayita batya tebalina church just babuulira njiri enjiri yakubuuno oba wonna omwoyo gwe gumukwatidde wakuweera enjiriyo so kati omwana lwaki ayawukanye ku maama ne taata naye n'atabuulira njiri buli omu alina okuyitibwa kwe nze maybe okusikwe kuyitibwa kwange maybe tomanya naye maaso njabuulira enjiri naye essaawa eno nkyaliko mu birala but for now irango okyagala kuba ndongoya kuba music kyekintu kyange it's what I love to do so era wembeera nga nkola music mba mpulira emirembe mpulira essanyu yeah so sijja kwesiba ku bye sitasobola olugendo lwono omwana lugenda kutunyumira tulaba goyena tukyali ku program kiri kityani ne Baraka amannya g'amatuufu gwani amannya gange amatuufu era nze Joshua Baraka geego Joshua lya ddiini Baraka taata wange yakulirako Kenya so Baraka linnya kigambo kya Luswayiri kitegeeza blessing era linnya balikozesa nnyo Kenya so nange lyeyantuuma omanyi kati ffe mu Baganda omwana eba mutuuma erinnya nga Diana fulina okubaako nnabatanzi eriraga nti oli ekika gundi kati gwe tebakuwayoko lya kika nga bola dadi bwalina erya Okelo tebampa era ne muto wange bamuyita Sanyu Daniel tetulina mannya ga kika muli bameka tuli byaffe tuli basatu nze first born then muto wange n'omuwala asembayo awo wennyini kkiriza ngenda kusooka nkangemu katono nye tugenda kudda naye nga tetunnabagenda actually how was the feeling nga bazadde bo bamaze okutegeera nti otandise okuyimba music yonosi because it being that basumba life gy'omanyidde okubeeramu kyali kitya for the very first time okuba nti bakitegedde era ng'abantu abasigadde bonna abalina abazadde baabwe nga bamukyaki nnyo nasooka ne mbagamba era ngenda kukola inspirational music era nga ne kalaavu awo katinitini so yeah ate kati we natandikawo yimbaawo nebitandika okukola nga nfunayo ku ssente nenkomayo waka maybe n'ebintu biki yeah kati nga balaba kikola naye kati bali so proud of me ntambudde ensi basanyuka tibawulira nako ng'ogenze mu kibaala kuba kati bakuwangigiza bibaala okitegeera osanga abaana nga beesaze mu ssomero ate naye ekirungi bazadde bange bamanyi era banneesiganze kuva buto nina engeri gye ndimu era banneesiga nti yonna gye ntambulira nja kubeera nga nina engeri gye ndimu eryo okitegeera like yeah so ebyomuwala omupya babitegeddeko katusooke tukomewo katuletoba